amanya nze tusima polo ensonga y'ettemu ery'ebijambiya eryazzeemu nate nazo tugenda zogerako songa ate n'ensonga y'abayitiddwa abategekebwa oba abategeka okuyitibwa ku poliisi babitebye bye bazze boogera ku nfa ya omugenzi Jacob Olanya nayo tujja kubanga tujyogerako nkwaniriza yonna gy'osinziira otulaba nkwaniriza era kanyanirize Harold KAIJA ye mbaka ye mumyuka wa Ssaabawandiisi w'ekibiina ekya Forum for Democratic Change FDC so gate n'omubaka wa president mu kibuga Kampala Mwami Herbert Anderson Bulola naye amaze okutuula mu ntebe. Herbert Anderson sooka oguze kwatulaba ku Soul TV. Basebe ne banyaba abatulaba mwasize mutya. Twebaza Mukama Katonda okuba nti akyatuwadde ekisa okuba nga tuli balamu. Bangi abafunye ebizibu eby'enjawulo tunywererwa wamu nammwe era tusaba Mukama Katonda abayambe era abanyweze abalwadde abasuuse tugenda mu nnaku enkulu nazo oluusi okutambula kuba kungi temuteeka kinyumu mu kutambula temunywa nga muvuga mubalirire obudde bw'oba obugenda okutambuliramu mubuwe ekitiibwa muwe obulamu bwammwe valiyo nebyokugamba nti musaawe mu n'ekitundu nja kuba ntuuse Masaka toli Katonda kola ky'olina okukola weewe obudde vugire mu budde otuuke mu budde abantu abasinga bamanyi okumultitaskinga ngenda kusooka nzire wano nziruke wali nkoleremu omulundi gumu ne bakoleramu ensobi nnyingi mbawe ekyokulabirako nange ngezaako oluusi obutakkaanya ne banaabagamba nti Katonda bw'atyo bwasazeewo nga gwabadde omulagajjavu nga gwakoze ebiteetaagisa ate n'osuula abantu mu buzibu so accident mu nnaku enkulu bad decisions mu nnaku enkulu ebinyumu bingi ebigenda maaso ebitambula bingi okukemebwa kungi obumenyi bw'amateeka oluusi mu nnaku enkulu nabwo oluusi bweyongeramu olw'okuba abantu baba tebali vigilant so mu buli kyokola bw'oba otambula wogenda okubeera byonna biteeke mu nkola olabe nti osigala oli mu proximity ya safety. Okay. Tuyanzege Harold KAIJA buuza balaba Soul TV. Mikwano gyange ennyo naddala abannaffe tuli mu mwamba batava ku Salt njagala okutwala omukisa guno okubalamusa njagala okubaagaliza byonna bye mwagala era nange kusookera ddala nja kusooka ddala okusaasira waliwo kolegi waffe activist munnaffe era akola mu ofiisi yaffe Paga Gloria omu ku bannaalongo abato be tulina yafiiriddwa bbaawe ekiro kyaleero kitagize bwati olubuto olumuluma simanya asesema bamuddusiza mu ddwaliro ate balaze tesi evenke ntumuluzinga nkyagala omusaasira byokuziika tebinategereka nange era njagala okwagaliza mikwano gyaffe mwenna amazuukira amalungi amazuukira ag'essanyu gabe kuyiga manyi amazuukira ago galimu ebyokuyiga twalinanga lekikyala Dr. Tom bannange benakola nawo masters mu economic policy bamanyi yagendanga n'agamba nga yasika okusomesa saba esinga okubeera enzibu ng'agamba nti njabba wa testi abamu bajja kufa abala bajja kuzuukira kati abafiiriddemu biba abagigwiridde ddala kati abasobodde so twagala amazaalibwa amazuukira amalungi aga Mukama waffe osanga tukwateko gatunyigeko tugayigiremu sobola okulaba munaffe tusobola okuwaga nti olwo gye bayita revised edition mu kitabo abeera revised edition eri bannayuganda naye nga bannayuganda ebintu si birungi kale ab'oku Dream Restaurant namwe tubatumidde KAIJA ngamba nti mubeerako nga mutulaba abatugoberera ku mikutu egya social media musindika obubaka ajja kubanga mbutunulako era mbusome olwaleero ssebo tugenda mu kakiiko ka parliament aka human rights era ngenda kukuleba delegation yaffe FDC ogenda okubawa ebirowoozo byaffe oba ne ripooti yaffe ngeri abantu gye batulugunyiziddwamu so saawa nnya ndo batusuubirayo tugenda kubeerayo abalina musimu oyinza okumpereza information nimba nga tugigattako tusobola okulaba nga ensonga y'okutulugunya mu Uganda engeri oba
that savage kind of behavior mu Uganda ekola ki ekoma kubanga abantu bangi bali bubi Harold KAIJA era yamaladde okuyingira olwokano olwa omubaka wa Uganda mu East African Legislative Assembly Parliament ya East Africa naye bulijuse bwirabira okutegeeza abantu olusi anto ojja n'ebintu nga biyitirivu ensonga zeggwanga zikutta akati babe okufuuka kwa akye nebase gwa kasaba ngambye nawere ddala okwebaka so era mikwano gyange era nnyongera okubasaba akalumwe tuli mwogenda ababaka njagala okubategeeza nti abaka bangi buli bensinkana baga nti bwe tuba tunoonya kibaita substance omuntu ali mwensa tugwe gyoli bwe tuba tunoonya birala tuyinza okuleka ebbayi naye banga kitwagala ttiimu ani atta abantu ani atta bannayuganda ku mulundi guno ate oba oliawo kisobola okukakanya emitima gy'abannayuganda nti embeera eri gye twalaba mu 2021 ate tebanga yeekomyewo oko kintu ky'ebijambiya kya nga obumenyi bw'amateeka bwe bukyusa face mu ngeri ez'enjawulo tuze tufuna report naye nga ekisinga okutumenya nti abamenyi b'amateeka bano ate community yennyini yebashieldinga bwe muba munoonya abamenyi b'amateeka bwe muba mubakwata bwe muba mukwata abakozesa ebiragalalagala wekanga nga abaana bano bennyini baana ba mu bitundu nga olwokuba ba mu bitundu oluusi ne kituzibuwaliza okukwatagana ne community okugiyonja oba okugyamu abakyama kati ate effect bweba etuuse beerabira nti bano abaana bennyini ate tebagenda walala era basigala bo bennyini tuyina ekintu ekyo bukulembeze manyi ringa bwe nagamba wano nti security si mundu security ya awareness ye consciousness y'abantu kati awareness ne conscious y'abakulembeze nsonyiwa okukyogera naye erilo abamu abakulembeze si bakulembeze Lindako abamu abajja mu bukulembeze bajja nga bebaza okukima byanjawulo kuno kunoonyereza and kuli factual abantu bangi abamenyi b'amateeka bajja mu bukulembeze nga ekibaleese si kutebenkezo oba kukulembera bitundu naye ng'ekibaleese kufacilitatinga n'okuprotectinga bizinesi zaabwe eziri mu bumenyi bw'amateeka kyova olaba ebitundu ebisinga obungi abamu ku babbi b'amataka bakulembeze kitovu abamu ku ba facilitatinga zikateero eziri mu bubbi bakulembeze abamu ku ba protectinga ababbi bakulembeze obubbi kati ne bafuuka nga buli legal because leaders are participating so nina kesi wano enankulabye whereby every time we tukwata ababbi local leaders bebabeera basurities babe bamobilizinga abagenda okweyimirira kati poliisi egenda okugamba nti no ekwata omuntu weffe waliwo obunafu bwaffe naye ogenda okugamba nti onyweza omuntu ate kyeyamaani najja abakulembeze abalonde mu bitundu kati oluusi abapoliisi bwe bagaana okukolagana n'abakulembeze abawansi wewootulira akabuvungo nga waliwo okunenengana ogenda okwekanga nga oluusi maliciasire waliwo abakulembeze abakonjedde abasirikale ne bakola ki ne babagobya ne babakozinga ne transfers so challenge y'ebijambiya yaffe waneeno teri sophisticated nti ki naye eri locally bred eri locally protected eri locally ya bitundu n'obumenyi bw'amateeka bwe tulina obusinga bano abaana bemuwulira bakifeesi bano obukatero bwowulira obusika obusimu
bino boda ze muwulire ezisinyaga obusimu z'abantu abali mu positions of leadership. Kati oluusi ne zijja zisanga nga ne mu basirikale baffe waliwo abalina obunafu. Waliwo abalina obunafu bw'okukola emirimu gyabwe vis-a-vis emirimu gy'ensi yaabwe. So ne yeekanga ng'emirimu gy'ensi yagitadde ebbali akola emirimu gye ng'omuntu. Taking advantage using the position. Kese nesembe ebijambiya mwatuuse kuki? As of now, tukola operations ne kati twakyusizaamu. Twagenzo kyenkugamba nti waliwo collaboration eri mu local system. Local system ntegeeza local leadership, oluusi local police, oluusi local leadership. Kati kye twakoze actually twafunye abasirikale abali external abatali mu bitundu. Betwa station in the cold Kampala ne Katwe. Abayamba mu bikwekweto. Olwokuba bano abasirikale tebalina touch na muntu wa bulijjo wa wansi, information gye tufuna etuyamba okubeera nga implemented